Nakivubo mulaba omwala gwa Nakivubo gwaggaddewo gwazibikidde amazzi ne gayingira mu maduuka mwonna. Bwe gamaze okuyingira ne gayingira mu ground floor kati gakkirira mu basement. Era amaduuka gali mu basement ne ku ground floor gonna mafu. Kati ekintu ekyo kiwulira ogenda kukikkiriza oba okigaane. Temulowooza nti nno Hamu omwala gumulemye okukola. Hamu omwala tegumulemye kukola. Era bagezezzaako gukola obulungi naye mu biseera eby'enkuba baguzibikidde bakigenderedde bagenda kuguzibikira amazzi gagoba abantu mu kibuga. Amazzi gakendeeza abantu mu arcade mu bibuga. Nkiddamu omwalo ogwo bakikoze bakigenderedde amazzi gatambule. 1 bayina ebizimbe byabwe bye bazimbye ebweru wa Kampala. Ogenda kuddusa emmaali ogitwale Nateete ogitwale Ekyengera ogyongereyo eri ereme kufiira mu kibuga wakati. 2 Abanyarwanda abasinga olw'okuba bajja leeti bali ku levo za waggulu ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna kati bo baagala kudda wansi ku ground floor. Technically mujja genda mu bitegeera mpola. Tolowooza nti omwala gwabalemye. Nedda baagala ground floor abazirimu basenguke bali bajje mu maduuka gano. Bali ku controllinga protest vote okweyiwa mu kibuga. Amazzi kubanga jjukira bino ebiseera byonna bigenda kuba byankuba wona tebamanyi kikisobola kujja kati bakigema bukyali ekibuga kifuladinge kubanga omuntu akera ku makyanga alina ekimuleese mu kibuga then ekibuga kigenda kusigala matongo olw'amazzi ago. Bwe binaaba biteredde nga amaduuka gonna aga ground floor mugavuddemu Abanyarwanda baabwe bagatwale aga ground floor kubanga ge gasinga okutunda. Zino fayiro za kabano togenda kikirizo ojja kulowooza mbu kyazzebuzi tebakulimba. Bakuba ebinyonyi 2 n'ejjinjeeri oba 3 n'ejjinjeeri kontrolinga mujjuzo gw'abantu. Sijja kugenda mu Kampala mulimu amazzi mangi. Kanzijewo emmaali yange njitwale Kakiri. Kanzijewo emmaali yange njitwale Nansana njitwale Wakiso. Ebizimbe byabwe ogenda gwa mu bizimbe byabwe nabyo bifuna abantu. Kati ate n'Abanyarwanda baabwe bakke baveeyo eri bajje wano ng'omwala kati ate olwo bwe guterere teguliddamu kuyiwa mazzi mu Kampala ng'Abanyarwanda bamaze okutwala ground floor. Okitegedde anti mwekalakaasa mubadde mwakamala okumugamba mbu abasuubuzi mugenda kwekalakaasa mugenda kuggalawo ebizimbe. Mukitegedde bulungi kati mutandikirawo kinoonyereza mujja kakasa kiringa ekitakkirizikika naye ate ng'ago ge mazima. Mbamaze sibazaako ngalo. Nakivubo mulaba omwala gwa Nakivubo gwaggaddewo gwazibikidde amazzi ne gayingira mu maduuka mwonna. Bwe gamaze okuyingira ne gayingira mu ground floor kati gakkirira mu basement. Era amaduuka gali mu basement ne ku ground floor gonna mafu. Kati ekintu ekyo kiwulira ogenda kukikkiriza oba okigaane. Temulowooza nti nno Hamu omwala gumulemye okukola. Hamu omwala tegumulemye kukola. Era bagezezzaako gukola obulungi naye mu biseera eby'enkuba baguzibikidde bakigenderedde bagenda kuguzibikira amazzi gagoba abantu mu kibuga. Amazzi gakendeeza abantu mu arcade mu bibuga. Nkiddamu omwalo ogwo bakikoze bakigenderedde amazzi gatambule. 1 bayina ebizimbe byabwe bye bazimbye ebweru wa Kampala. Ogenda kuddusa emmaali ogitwale Nateete ogitwale Ekyengera ogyongereyo eri ereme kufiira mu kibuga wakati. 2 Abanyarwanda abasinga olw'okuba bajja leeti bali ku levo za waggulu ey'okubiri ey'okusatu ey'okuna
kati bo baagala kudda wansi ku ground floor. Technically mujja genda mu bitegeera mpola. Tolowooza nti omwala gwabalemye. Nedda. Baagala ground floor abazirimu basenguke. Bali bajje mu maduuka gano. Bali ku controllinga protest vote okweyiwa mu kibuga. Amazzi kubanga jjukira bino ebiseera byonna bigenda kuba byankuba wona tebamanyi kisobola kujja. Kati bakigema bukyali ekibuga kifuladinge. Kubanga omuntu akera ku makyanga alina ekimulese mu kibuga, then ekibuga kigenda kusigala matongo olw'amazzi ago. Bwe binaaba biteredde nga amaduuka gonna aga ground floor mugavuddemu, Abanyarwanda baabwe bagatwale aga ground floor kubanga ge gasinga okutunda. Zino fayiro za kabano. Togenda kikirizo ojja kulowooza mbu kyazzebuzi tebakulimba. Bakuba ebinyonyi 2 n'ejjinjeeri oba 3 n'ejjinjeeri. Controllinga mujjuzo gw'abantu. Sijja kugenda mu Kampala mulimu amazzi mangi. Kanzijewo emmaali yange njitwale Kakiri. Kanzijewo emmaali yange njitwale Nansana, njitwale Wakiso. Ebizimbe byabwe. Ogenda gwa mu bizimbe byabwe. Nabyo bifuna abantu. Kati ate n'Abanyarwanda baabwe bakke baveeyo eri bajje wano ng'omwala kati ate olwo bwe guterere teguliddamu kuyiwa mazzi mu Kampala. Temulowooza nti nno Hamu omwala gumulemye okukola. Hamu omwala tegumulemye kukola. Era bagezezzaako gukola obulungi. Naye mu biseera eby'enkuba baguzibikidde bakigenderedde bagenda kuguzibikira amazzi gagoba abantu mu kibuga. Amazzi gakendeeza abantu mu arcade mu bibuga. Nkiddamu omwalo ogwo bakikoze bakigenderedde amazzi gatambule. 1. Bayina ebizimbe byabwe bye bazimbye ebweru wa Kampala. Ogenda kuddusa emmaali ogitwale Nateete, ogitwale Ekyengera, ogyongereyo eri ereme kufiira mu kibuga wakati. 2. Abanyarwanda abasinga olw'okuba bajja leeti bali ku levo za waggulu, ey'okubiri, ey'okusatu, ey'okuna. Kati bo baagala kudda wansi ku ground floor. Technically mujja genda mu bitegeera mpola. Tolowooza nti omwala gwabalemye. Nedda. Baagala ground floor abazirimu basenguke. Bali bajje mu maduuka gano. Bali ku controllinga protest vote okweyiwa mu kibuga. Amazzi kubanga jjukira bino ebiseera byonna bigenda kuba byankuba wona tebamanyi kisobola kujja. Kati bakigema bukyali ekibuga kifuladinge kuggalawo ebizimbe. Mukitegedde bulungi. Kati mutandikirawo kinoonyereza mujja kakasa. Kiringa ekitakkirizikika naye ate ng'ago ge mazima. Mbamaze. Sibazaako ngalo.